full figure ne mulengera bwenti mu church amazima ga Katonda mugulu ngenda kunyiga full figure omunyiggo nebyo yepanka panga nadda ku badunavu ngenda ogenda munyigo ngenda munyigo ogenda kumusanga wa ajje mu church naye nazina ndabye ko yabeda duli yanze saya jalagenda nawe tya dolongo kunengamba full figure amanyo okuzina naye mukwano kenna kwata ku full figure nchikuddira mukwano ngenda kumunyiga kuba tubeera kunyumirwa vibe ebeere ekutte wona ba mukunyiga chechi naddako tomanya full figure ine ekisa era ekyakyogera yagamaze enkola ki ine ekisa church ekuba music ow'omubbala era nze ne bakyali bange tugenda ne bukazi bwaffe ne twetala n'okwenyiga ntukola ki ne twenyigirayo mu church kuba endiga zibeeramu nga nnyingi mubaamu abagenze nga couple mubeeramu abagenze nga bali singo nga bagenze kunoonya mwezi endiga eziba zaakoze eki munnaye nkubuulira kino ekintu nga nkiinako obukakafu Rozet pasito oyo mufere munnaye nkubuulira kino ekintu nga nkiinako obukakafu Rozet pasito oyo mufere era nze mbeerawo ne neebuuza abantu abamukkiririzaamu abagendayo ba full figure n'osanga nga ali eyo ate nga asabula nnyo abantu munnange pastor ebintu omanyi ogenda n'otunula social media nga nolowooza basabula busabuzi si kusabula pastor oyo otuukayo ewuwe ogenda okulya nga obwongo butandise okuki Nyondo Media. Amannya yenze Nyondo Rozet era nga mbanjulira ekizigo kinene ekya Nyondo Glim. Ekizigo kino kikuyambako okubanga ate okiralinga face yo embalabe wena black spots oba binnamakula kikuyamba kati okubanga okiryalinga skin nebirangira bikabulungi nnyo tekyerusa wabula kikuleka kunomo skin yo gwena yali kyetaaze osobola okuyita ku namba y'essimu 0524680778 waneno mu UAE ate gwe ali e Uganda tulina branch erinnya nama osobola okuyita ku namba y'essimu 0775150811 era osobola okutugobererako ku mikutu gyaffe egy'enjawulo gabanga YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ewamu ne TikTok. Nyondo Media, Nyondo Rozet, Nyondo Glim. Munnaye nkubuulira kino ekintu nga nkiinako obukakafu Rozet pasito oyo mufere era nze mbeerawo ne neebuuza abantu abamukkiririzaamu abagendayo ba full figure n'osanga nga ali eyo ate nga asabula nnyo abantu munnange pastor ebintu omanyi ogenda n'otunula social media nga nolowooza basabula busabuzi si kusabula pastor oyo otuukayo ewuwe ogenda okulya nga obwongo butandise okukyuka obwongo bukukyuka n'owulira nga akwatiddwa amajinni n'obuuza ekiki kino abantu abamu ate bo bakimanyi nti tugendayo kunyumirwa mulimu abagenda okunyumirwa mulimu abagenda okulaba nga tebagenze kusaba abagenze mu vibe kunyumirwa bunyumirwa nze olunaku lwe nasooka okugendayo ne mmanya nti wallahi zino vibe nasanga obuwala bw'oku university bubeeraawo bondoza oba bwagenze mu kunoonya basajja bugendayo ne busaba soko tekewo akati ku ssinzizo ate gye babanoonyeza abasajja babanoonyezayo butereevu omite emboozi sabula kaakati nasooka muganda wange yaŋŋamba Lexus njagala leo tukole ki tugendeko ku church wanyuma binyuma manyinga abaana bo mu kibuga twagala nnyo ebintu by'ebinyuma ebinyuma yagoma jangu tugende wanyuma binyuma nga tugenda kusaba mugenda kunyumirwa wetega waliyo obuwala bwa university obujjo obwinamu kasente ku church munaye nziteekamu njagala nnyo engatto nyambadde engatto nyiridde tugenze muganda wange yasooka okutegula akawala ne mmanya nti wallahi bitufuze nayina mwesonye ebiseera ebyo nangamba ne naawe weebereremu nentegulawo nange naye just imagine omuwala nga wazze ku church kusaba lwaki baba kutegula n'ogenda n'omulenzi lwaki oba omutegula nga nawe badde oze kusaba ekigendererwa ekyange kimbanzize kutegula kuba baŋŋambye tugende tutegule abawala gye bali oba okiwulira ekintu ekyo naye tubeere beegendereza nnyo obuzza ku bantu muganda wange abatulaba mbalamusizza nnyo amannya nze Lexus mpozi ate nga njagala n'okubategeezaako ekizigo ekya Nyondo Glim mubeere nga mukyettanira mukyesiige bulungi nnyo mulabike bulungi Nyondo Glim erina saaluuni ennungi ennyo bakola kumpi na zino ezange be baazikozeeko Nyondo Witini designer yabeerawo Nyondo Glim yennyini nnyini osobola okuba nga ojja n'akugyamu embalabe no shininga n'obeera nga ate otunula bulala nga naffe bw'otoba ntunula
Goye natulaba amanya yenze Nyondo Rozet nkulamusizaako nkubuuzaako mujibale gyonna gye mukola. Mwana mulenzi ayina emboozi ye yagamba nti omuntu oyo tamukiriza. Imagine omuntu nobeera ng'ogenze ku ssinzizo okusaba Katonda ate gwe bw'otuuka eyo abamu ng'abo bagezi n'ebigendererwa byabwe wabeerayo obuwala obeera bukoze eki bweteze bwakutegulira eyo. So wagendayo emirundi emeka? Ku kyaki eyo nagendayo emirundi giringa mirundi 3 kubanze waffe Kawempe kwetoola mu bwetolozi wali bwayise ng'oli awo ku kyaki twagenda emirundi gyalinga 5 oba 6 so ffe obudde buno sinnaba ku travelinga kuvayo Uganda n'ebyali bitandise okunyumira. Jjukira buli lw'ogendayo eri simanyi pasito oba yateekayo ki vibe ogenda okuwulira erinnya mpola n'ekyo ogamba ngenda n'ekya ogamba nkola ki ogenda. Naye bwe nawe neebuuza ku mukazi nayibafe ne mugamba naye kyaki eyo lwaki ebeeramu abantu ne bajjula bonna nosanga bakoze eki babimbye bakubyeko kwe kuŋŋamba nti ffe tugenda ne twejjako stress era omukazi yali tasubwa ng'abeera ng'agenze kwejjako ki stress. naye omuntu obanga ogenze mu ssinzizo kusaba oba ogenze kusaba Katonda kubeera ng'akola ki ng'akwanguyiza ate ebiremye n'okubeera nga akugondeza mu buki naye yaŋŋamba tuba tugenzeyo kwejjako stress nakunyumirwa vibe kubanga bw'otunuuliramu obutambi bwa pasito oyo nze mbeera nnyo ku social media ate mumufollowinga kuba nange ansanyusa ndi muntu wabyonoonese binyumira nnyo. Pasito oyo waliwo vidiyo z'olaba ali bw'ati adigida okitegeera abeera adigida budigizi n'ogamba naye bannange oli muntu wabyonoonese ate nga naye wabyonoonese so ensonga lwaki akunyumira? Ensonga lwaki annyumira nate alimu obuferefere obuyaaye nno ate obutali nti alimu otuferefere oba otuyaaye. Naye pasito oyo alina okwesootinga n'amanya nti bwe mbanga ensonga yakubanga ndiwo kutereeza ndiga kuzisumba bulungi zibeere mu kkubo ettereevu nga batereevu nganze wakati omusumba oyo asavinga ng'ekizampu tumulabirako. Mwasula sente za gundi ya Katonda mpaka ssaawa y'olwaleero ezo sijja kulimba saazisondako naye nga baazisonda naye kati gwe olaba eri kuba kati obudde buno yagambye basooke bagiwummuze naye nga waziti necessary ogamba nti tugiwummuzeemu nsonga ki oba se tezimala tesinza kubanga tezimala yali simyewo omusingi n'agamba tutandise kubanga buli kintu kyonna kitandikira ku musingi ne kigenda mu maaso yali badde asitulako then nekikola ki n'agamba abantu ekomye wano naye tusooke tukole ki tugiwummuze kuba kyaki eyo esabiramu abantu abasukka mu 10,000 oba okiwulira ayina gazetted place eyinza okuba nga eva wano woolengera paka eri ate abantu bajjula ne bajjula ate buli ajja alina okumakinga sure nti akola ki aweebwayo ekikola ki ekiweebwayo awaayo ekiweebwayo buli abeera azze buli abazze babeera bayitirivu nnyo omutuuka mu kyaki eyo mukwata ku Bible ne musoma nga batera okusoma mu Bible endala nga we bavuunula ne bababuulirira eri tewali kukwata Bible eri waliyo okukyaza abayimbi ne bajja ne batuyimbira nze ebisayo byonna byenagendayo nalaba nga abayimbi kwaya ziyimba abayimbi ne bayimba pasito oyo n'atandika okujerega kuba yeera omumanyi ajja n'atandika okujerega ng'era bw'olaba full figure ezo zonna kalakita za full figure bw'oziraba ze kalakita z'oli pasita era bonna be bamuwe bati era tosuubira nti pasita asobola okugamba nti biki full figure amulabye teyasoma yagambye ye ne P7 gye yatuula yakola 849 gumu tasomangako wadde naye ogamba bamuwa kukola ki bamuwa kuvuma abantu kati alina omuntu gwe yavumya avudde awo n'avuma abantu baakabye ng'embiza church ekuba music ow'omu bbaala era nze ne bakyali bange tugenda ne bukazi bwaffe ne twetala n'okwenyiga ne tukola ki ne twenyigirayo mu church kuba endiga zibeeramu nga nnyingi mubaamu abagenze nga kapo mubeeramu abagenze nga bali singo nga bagenze kunoonya mwezi endiga eziba zaakoze eki so tubeera omwo ne twenyiga ne tunyumirwa naye olunaku lwendikwata ku full figure ngenda mubanyigira omunyigo nkulayirira olunaku lwendikwata ku full figure we papa muzange ngenda munyiga nebyo byawoza lerererere agenda kitegeera ogenda munyigo ogenda kumusanga wa ajjayo mu church naye nazina naye nalabyeko yabeda
duli yansasa yaja nagenda nawe tiyaddelongo kunengamba full figure amanyi okuzina naye mukwano kennakwata ku full figure nkikuddira mu mukwano ngenda kumunyiga kuba tubeera kunyumira vibe ebeera ekutte wona bamukunyiga kye kinaddako tomanya full figure ayina ekisa era yekyakyogera yagamaze enkola ki ina ekisa era full figure munaye ondabirako mu kyaki eyo alabandage ebintu bidi mu nsi naye mukama agenda kutubonereza akomeye agenda kutubonereza agenda tulongama nembwa yesigama ennyama kubanga ebintu bingi bitambula mu ggwanga naye ate tubisanyukiramu netubeera basanyufu netukola ki actually si kibi omuntu okusanyuka ogenda mu kifo ng'ekyo okusanyuka naye ate bwe kiyitako kisukka okitegeera so kyemanyi kyekifo kyoyinza okugendamu nokola ki netumendiga emitima gyaffe netugikakkanya netugiza bujja naye ate anyway mukama yajajinga nsala kujajinga bantu so gwekitwala mu kanisa ya pastor kunyiga mnyigo tugenda ne twenyiga kati ebbala z'omu Kampala kyolina okumanya Rose ebbala y'omu Kampala ya 15 ogenze n'akakazi kalina okunywa mulina okulya transport ate nga kyogenda okufuna kyekimu n'ekiriruddawa mu kyaki kati lwaki 15 tozisavinga ne muzinywa ne mubeera mu kyaki ne mukuba endongo ey'obwereere kati wali okugula mwenge ekyo kiba kisinga nkwate 15 sente z'e Kampala ozimanyi 15 sente zibeera nyingi muzinya boda mugenda mu kyaki ne mukyakala bifo kyogenda mu bbaala kawane kagamba ati gweddemu nane kalidde wakiri omutwala mugundi kyaki yabwereere tewali kusasula tewali byakunywa tekajja kukabira nnyonta muli muziki ku muziki toyinza n'okukagamba twazze mu kyaki tebatundamu mwenge sente n'ozizza mu nsawo ne ziwazza ku bbala n'omunyigo n'onyiga n'ofuna ebintu bibiri okuba ejjinja mbagamba batya okukuba ebinywi bibiri n'ejjinja eryo kyekitwala ku kyaki wayogedde ku kintu eky'obukujjukujju obwo akikola atya eky'obukujjukujju olaba nagendako mu eyo kyaki ate n'ebintu bino begamba bituufu kuba tuyinza okwogera n'olowooza oba tuli mu kubala ate oba tuli mu kukola ki kyaki eyo erimu kateni otunula eno ebbali wabeerayo obuwala bo bubeera eyo n'obulenzi bwekweka kati kajja oba nga kanyweddemu bambi bwe kati olaba kagira kagudde kati muli nasooka ne neebuuza naye bano abaana abeesuula babeera kituufu balwadde kati nga bwomanyi nange sijja busera akawala bwe kamala okwesuulawo nze nayanguwa mu kusitulawo kubaasitula era nadduka mangu ne ngamba kangende mala okulaba akawala kano oba kituufu akawala ngendo okawunyako bwe nti nga kaliko endeku era ninagwawo ne ngamba ki kino I believe ne trust ne kale nempuliranga ne ngamba kansigale kugwandeese kuba gwali gwandongo sikukyusa mutima si kigambo anyway mukama yakola ki jasize mpulidde bipya mbadde sibimanyi siwuli akoze ndo ogende mu bitu by'abapasta kubanze ndi muntu atakiririza mu pasta ndi muntu atakiririza mu muntu any spiritual leader sina gwenzikirizamu n'omu kazibe kyaki sina kyagenzikiririzamu wabula nzikiriza mu Katonda eyantonda gwesirabangako n'amaaso gange gwenzikiririzamu ne mutima gwange so kati ebyo I really don't know era sibigoberera sibimanyi nnyo naye kati Rose kamusalimu ekirimi n'ekintu kyanjala okukubuuza naye akikubuuliza eri mu ntandikwa singa gwe pasito oyo ku bintu bino ebigenda mu maaso nga bw'olaba kati wawe benabi bamukozeemu akantu ng'akaaba mbwe banange yamanyi stokisi zange yakola biki nkyakujjira n'obanga yeggwe nga gy'oli eyo weebase kati tetuganye ekyankintu ekyo kyadde kituufu kuba tomanya bwe kiba nga kyadde kituufu ng'oli eyo weebase naye ngo okeberako ku TikTok onola vidiyo ezo muli mutima gwo oyinza kuwulira otya kimalamu amaanyi kyennyamiza n'okutta kitta kikuwa ne stress kitya olw'ensonga nti omusajja wattu yabadde akaaba ng'akaaba olw'omuntu amukoze eki amugenzeko badde okimanyi nti tulina abantu abajja mu bulamu bwaffe ne babanga abazadde baffe ne babanga baganda baffe ne basinga ne baganda baffe ne basinga n'abantu abaffe bennyininyini kati ebbanga lyamaze n'omukulu oyo ateekeddwa okuba nga yakoze eki nga yanyoleddwa
Kauna yasinga okumanya buli muntu ayogera ekiche abamu bagamba ina kyakimanyiko abalaba bagamba kubanga statements olusi zikola ki tezikwatagana naye kauna yakola ki yamanye ekituufu teri anza kukimanya mpozi ne yali ku scene nga lukimu kikola ki kikapeninga n'omugezi yakola ki yagenda tasobola kuddangulusa we nokwogera what happened okitegeera sebisigadde mukama yakola ki ebisinga ze bikwasani Katonda kubanga nange basikola ki simanyi era siri malayika nenga kyoyogedde bwabanga yenza of course kitegeeza alina okutula ndamu ne yetunulamuuko ne yeebuuza lwaki abantu bakweshoninga nnyo lwaki abantu basanyuse nga kino kintuuseeko nawulidde omuntu yavuddeyo ng'ayimbira mu luyimba mu gundi mu ddoboozi lya David Lutalo n'ayimba ebigambo byesisiwaza okitegeera so ne neewuunya abantu ne bakola TikTok ne bakola ki ne bakosa sound gye yakoseza ng'akola ki ng'akabazi kirabako omuntu ng'alaajana okitegeera so guno gwe mulembe oguze nti kati abantu basanyuka ng'omuntu akoze eki afunye obuzibu abantu basanyuka ng'omuntu afiiriddwa abantu basanyuka ng'omuntu afudde kye tutalaba ddi kitegeeza kati tulina embeera gye twateekawo ffe nga ffene gye tweyisaamu enyigiriza abantu gye tulina okukola ki okukyusaamu oba oli abo naye ng'ate waliwo n'omuntu asobola okusanyuka ng'ofunye ekizibu naye nga lyonna kyewali omukoze okitegeera so tulina okwetunulamu obwetunuze tumanya lwaki omuntu asanyuka nga nkoze eki abamu balina ensonga abamu tebalina ki naye bagamba ekumi terikyawo lwaki kiraga nti aba abasinga obungi ennyo babeera bakoze eki basanyuse ng'ofunye obuzibu kitegeeza bukola ki wetunulemu welibanga 10 terikyawo muno sikananga mwenda gukyaye ngomu bwati atakoze eki yatakyaye wetunulemu ko nga gomuntu ogambe ekiki bino byansi byakufa kuleka kale nekirala nzikinyiza okwogera kitone nnyo kuba pastors actually mbadde sala kwogera ku nsonga zineeno nazerekereza ng'omuntu agereka kinti siri Katonda ate siri malayika saagala kujajinga nnyo bantu kabeere ba pastors naye amazima gali nti lwakuba nti abantu bo tebamanyi mazima kinyiza okugamba ensonga lwaki nzolwawo okunsanga nga ngenze mu church nti ngenze kusinza Katonda ndwirawo ddala naye ng'ate mutima gwange munda munze nzikiriza nti Katonda gyali nombeera nfunye ekizibu nzikiriza nti kigenda kuvaawo ate nga musaba nenzikiriza nti kyemusabye kigenda kutuukirira kubanga manyi akola ki gyali nga newankubadde simunabangako simuwulirako ng'ayogera wadde okunkwatako ku mukono ne muwulira naye nyina okukiriza nti akola ki gyali nyina ensonga zange nnyingi nnyo ng'omuntu naye church ezisinga Uganda kiriza obaogana ziwabiza abantu kuba Uganda tunulanga omuntu agamba nti oyo ye musumba wange oyo ye leader wange spiritually ono yono okitegeera wabula nadia trust najiteka musumba woyo oba musomesa we nga trust yeyo yenkanako nga trust yali badde nga ayina mu Katonda oba omuntu oyo namu making okubanga ye Katonda nga mutundya Katonda we najja eriso ku muntu ya mutonda nena atundya muntu munne okitegeera namutuli namutwala ngani nga Katonda newesanga nti beyawudde mu church ezo nina agamba nti church sigisabirako nze pastor wange yegundi church yange yeri luddawa so nga before tetwalinako churches zanjawulo church yaffe yabeeranga ejo yabeeranga emu era newunyenye ebigenda mu maaso nti kati saawa eno omuntu agamba okusabira naye nga yeetagayo akasente kubaze kyemmanyi otudda ku gundi kuba Christians otudda mu Christianity kyemmanyi nti of course omuntu gwe tugoberera nga ffe ba Christians ye Jesus whereby nti tuyina okutambulira mu bigere bye nga bwe yakola ki nga bwe yatambula okugeza Jesus yabeerawo nawonya abantu bangi nnyo ow'ekikulukuto kitegeera waliwo eyali paralyzed namugolola bulungi nnyo nadamu n'atambula waliwo yafa ono Lazarus namuzuukiza n'akola ki saawa eno bw'otunula Jesus wakolanga ebintu ebyo yabikolanga naye ng'ate teyasabanga n'ennusu yaki ya sente okitegeera kyokka kufe gwe tukola ki bw'otunuulidde nga ffe Christians gwe tugoberera okitegeera so yakolanga ebintu ng'ebyo talina muntu gwe yakola ki gwe yajjangako sente kade neebuuza nti saawa eno essaala ezituweebwa tuzisasulira neweebuuza nti singa wabeerayo omuntu ng'alina amaanyi ago agasobola okuzuukuza omufu singa afuna sente mmeka nga Jesus yakikola nazukusanga abafu singa omuntu oyo gyali singa alina sente mmeka ng'asobola okuzuukiza abafu ekitegeera ng'asobola okuddira omuntu ali paralyzed n'amugolola buto n'amuzzaawo n'abeerawo nga mulamba omuzibe n'amukola ki n'amuzibula amaaso so ebintu bingi nnyo ebikolebwa muno mu bulamu bw'ensi naye Mukama Katonda yasinga okumanyira yakola ki yajajinga kubanga nze kisinga sometimes actually nja kujja nnyo kyongerako bwongezi nneme kujja nnyo mu program yo naye nga ekisinga okunnuma mu byonna
nti eyo gye tugenda okusinziza Katonda abantu batukulemberamu balina engeri gye batusolozaamu ssente nga ffe endiga okitegeera ssente ze batusolozaamu ate nga bo balinawo bafunye n'okusinga ffe naye akasente koolinawo kewalitutteko omwana wo ku ssomero n'asoma keyandiridde ne baku encourage ng'okakola ki okaleeta Mukama agenda kuddizaawo leeta okanya kuba bubi paka kuwulira buki kyokkoza kujjako bizibu ate bakujjako ssente gwe bandiwadde ssente ne bakwongerako ssente ne bakusupportinga nga church ate akasente bakajja muki n'akatono koolina eryo n'abatunda poloti kubanga babagamba nti bw'otunda kino gy'okoma okuwakana gyakoma okukola ki ate nga n'ekirala amakanisa ago ge tusinzamu ag'enjawulo agamu tegayimiridde ku bwa Katonda mu butayimirira ku bwa Katonda mulimu amannya ag'enjawulo kasootukayo bwe paba okuvaayo kiba kizibu ate kye bagamba kyokola ki akomaawo sijja kwogera bingi naye nga Mukama yasinga okukola ki era ajja okujajinga dda endi kubanga ffena tugendagenda gyali naye kati n'abasaba nabo nnyinza obbakwatamu ensobi kuba amazima ga Katonda mwe mba natandika okugenda mu kyaki katugeze nkoze kyaki nzija eri ku 0 n'enzimba n'engula emmotoka kati mmwe abajja okusaba muba temulaba nti pasito ono ye eno bizinensi ayisaawo kiki agaggawala bugaggawala mukanya kwavuwala bwe musonda ekiweewo ali kyenkugambye tobanenya muganda wange gye bakoma okugendayo amakyakya ge mulaba gayimiridde kumanya ag'enjawulo amakyakya agasinga si gonna kati gwe wogenderayo bwe paba kasa kikwambala togenda kuva mu kyakya eyo ogenda kusinziza omwo osinziza omwo mulimu amanya ag'enjawulo mu makyakya agamu osinziza omwo kitegeera obeera awo naye nga kibagamba kyokola ki kasente kokola ki kuteekayo obudde bwandibadde ng'omala ng'okola ofune ssente obeera wa mu kyaki akadde konyigizaamu n'okola kasente n'okafuna n'okatwala wa buli kimu kiba kya kyaki paka kuwulira bubi gwe ng'okolerera kyaki ate nga kyaki yandikoleredde nga gwe omunaku ng'omunaku byebyo ndowooza wena kyongerako ekirala siina njo kyenyongerako okuggyako kinaalibadde nga kyenyongerako kubeera nga abatulaba mukozesa Nyondo Grim Nyondo Saloon eyo yo nzibu nnyo kaviri kaba kyekyo biri zino yazikozeeko ate kyemmanyi naye butereevu bwe basobodde okubanga bamukolera omutwe gwe guno okubanga afaananako bw'ati yinza okubanga kyensembyayo kubanga buli muntu akola ensobi mu nsi eno Katonda akola ensobi nga zirina kukolebwa bantu si nsolo ffe tulina ozikola ate mu nsi muno teri muntu atalina bakiyita batya teri muntu atalina bad character so omuntu aba alina bad character ye muleke Katonda yamanya ate bwagenda okuba nga amulamuza ku lunaku lwe olw'enkomerero buli omu alina different character ye ate nga eri bad eri omuntu omulala so ekisemberayo ddala mbajjukiza Nyondo Grim olina ebiyobyo olina namusuna olina oluwumu olina simanya bikoze bityanze mulimu n'ebirwadde byesimanyi naye nga byansusu gwe jangu Nyondo Grim doctors bagenda kubanga bakuterereza olususu muganda wange obirenga olabika bulungi olina enkyakya olina simanya bikoze bitya kino ekyandi wano kugulu nalinawo enkofu eyo bagijjako so beera nga ojja ate munayo obeerenga ate mwana wato obeera olina okubalansinga okuva wansi paka waggulu waliwo buno bungalo zikonye tetulina ffe mulimu ababulina kati obwo tebubeerako kuba nange golaba balina ekizigo kye bantabulira ekyo bakintabulira nkikozesa emyezi egi naye nsigala munaye nga ndi mu kala yange eno nga sikyuse ate nga ndabika bulungi okubeera nga ondaba neweegomba okubanga ondaba n'olulala mubeere nga mugula ebizigo ebyo babiderivalinga onaona woba oli Sharjah oli Abu Dhabi Malcoin yonna babeera nga bakikutuusaako ate bayina Nyondo Saloon eyo nayo bajja wooli ne bakutuukako ne bakusiba enviiri osobola okujja wano ku City Tower ne babeera nga ate munnaye bakusiba ku level 15 bakwaneho mu service bwempulira era otumala wano tulina gye tugenda okulaga balina gwe bagenda okubanga ate batusako service ey'okumusiba beera nga otulaba ku YouTube channel zaffe beera nga otufollowinga ku Facebook zaffe gye tu Twitter Snapchat Skype zonna ogenda kubanga osangayo aba Nyondo Media munaye ate babeere nga bakutuusaako services zaabwe ez'enjawulo. Amannya yenze Nyondo Rozet era nga mbanjulira ekizigo kinene ekya Nyondo Glim
ekizigo kino kikuyambako okuba nga ate okiralinga face yo embalabe wena black spots oba binnamakula kikuyambako ate okuba nga okiralinga skin yo nebeera ng'erabika bulungi nnyo tekyeruusa wabula kikuleka ku normal skin yo gwe wena yali kyetaaze osobola okuyita ku namba y'essimu 0524680778 waneeno mu UAE ate gwe ali e Uganda tulina branch erinnya Nama osobola okuyita ku namba y'essimu 0775150811 era osobola okutugobererako ku mikutu gyaffe egy'enjawulo gabanga YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ewamu ne TikTok Nyondo Media, Nyondo Rozet, Nyondo Glim. Nyondo Media.